Olwaleero abayizi abeegattira mu kibiina kya Buganda Nkobazambogo ku ssomero lya Kitende SS bakyusizza obukulembeze bwabwe ng'abakulembeze abajja balayiziddwa Oweekitiibwa Hassan Kiyemba omukwanaganya w'abavubuka mu minisitule y'abavubuka emizannyo n'ebitone. Nga Ssemateeka w'ekibiina bw'alagira wangaala ayisa abasajja Oweekitiibwa Hassan Kiyemba omukwanaganya w'abavubuka mu minisitule y'abavubuka emizannyo n'ebitone asinzidde wano n'akubiriza abavubuka okwettanira ennyo okuwandiika n'okusoma olulimi Oluganda ng'omu ku kaweefube ow'okuzza Buganda ku ntikko. Olina okumanya okusoma okuwandiika olulimi Oluganda. Oba olusoma oba tokola ki tolusoma. Ani bw'onaagamba nti gwe Kiyemba oli muzzukulu wa Kabazzi ng'ebigambo biwandiika bulala. Ekyo tekirina excuse nti ze saasoma grammar, simanyi kunyikiza, simanyi kuwangaaza. Okumanya emirimu egikolebwa ewaka. Dr. Musisi Fred Kamoga nga ye muyima wa Nkobazambogo ku ssomero lya Kitende SS yeeyamye okutwala ekibiina kino mu maaso wabula n'asaba abayizi okubeera n'empisa basobole okubeera abakulembeze abalungi. Nali nsoma diguli yange ey'okusatu nakisomera South Africa. Naye bali bagenda okuntikkira ddiini n'ambuuza ovaawa ne muganda Kingdom of Buganda n'asanyuka nnyo nanga tugimanyi nnyo wano tugisomesaako. So ne mu South Africa aho basomesa era bajjayo Buganda. Lwaki lwa bugunjufu bwe tulina. Mu ngeri y'emu abaana abawala basabiddwa okwewala ebibawugula beekuumire mu makubo amatuufu ku lw'ebiseera by'omu maaso ebitangaavu. Omulembe gwaffe tegwaliko nnyo kwetega. Tekwali. Siraba lwaki omwana omuwala weetega. Lwaki weetega? Si kye kiseera ekituufu ekyaki ekyokwetega. Ekiseera gye kiri lwe banaakunoonya nga bakunoonya bunoonya. Hassan Kasagga, BBS Terefayina, gy'otobadde.